Ize. Deno. Wangi? Wasigaddeyo mmeka? Wasigaddeyo mutwalo 15. Naye nfunyeyo wano message bbiri waliwo ataddeko akanaana oba nemmeka. Tweyanzizza Zuusi. Thank you so much, bro. Ize. Yeah. Egamba abalaba gundi ya Deno. Waliwo ataddeko omutwalo n'akanaana. Wasigaddeyo 13. Ngenda ziteekako. 12 tweyanze. Mwenna abalaba gundi ya Deno. Abalaba eno live. Rama avuma simanyi onaakola ki but remember Rama yalina numbers. Enkya gwe tulina numbers ate ojja gwa mu kizibu ng'ate Rama waali ng'agenda kukkiriza ogende ku platform ye. Oluusi tajja kukkiriza ajja kujjukira agambe gwe waali nali mu kizibu tewankolako and you get issues. Enduzuusi kankusemeremu ekirimi. And it's not all about numbers, okay? Kintu kivenga ku mitima gyaffe. Tulabenga ebirungi mu bantu. Zuusi kyagezaawo kugamba nti Rama alina numbers ojja kufuna ekizibu ng'olina kuddukira wa Rama kwe platform oyiseewo ekizibu ky'abantu bakuyambe. Okitegeera. Naye kati esawo n'obanga gwe omujjonkera ng'ajja oli mu comment section ng'osimaye avuma abantu ng'ate omanyi nti enkyo ojja mmwetaaga. So kati olaba TikTok eno ekola bweti. Omuntu wano kati abantu bafunye akakisa akavuma Rama ya naye jjukira gwe olina followers 1000 bakutadde oluusi ogambe mu comment ngenda waayo ssente na followers 1000 towaddeyo ssente ng'ate oluusi naawe oli mu depression yo gimalidde wano naye ng'enkya ogenda kera ku macho ogambe olaba Rama bamuyambe naye kangende banyambe. We shall remember you. Ate kyobumanya buli TikTok akwatagana ne TikTok omulala oyinza obutayamba Rama ne Deno n'akujjukira ne Black Panther n'akujjukira ne next president n'akujjukira ne Zuusi n'akujjukira nga tolina wuddukira n'osigala mu bbanga nga tewali agenda kukuyamba. Wano oli kuvuma Rama naye ffenna tuli balaba mwenna abali okuvuma okitegeera. Ojja kujja ewange ng'ambe oli omukulu yali mu buzibu tewamuyamba, Deno yali mu buzibu tewamuyamba, Panther ali mu buzibu n'owaayo 10 bali kujjukira. But sorry kubeera ng'eno embeera etuusewo. Deno ezisigadde nenda ziteekayo and mbasabire once again. Kale weebale kale wekito wekiri ndowooza Deno ndowooza katulabe tomorrow ebyaddala munnayi mu bizibu nga wenkugambye wetulabira abantu baffe gayiga oli waddala tetumanyi abantu mwana tetumanya just weewunya bwewunya ate gw'osuubira nga yatakoze ate nga munnaye gw'otasuubira munnaye ate n'akuba oyo ye Black Panther seewuunya from day one omukyalo oyo ali nange era Black Panther nina ebintu bye ngendo kyusa ku lulwo tonjagingangako tonvumangako era Panther nina n'ekitiibwa kye mmuwa kitompulirangako nga muvuma nga bingi ebitwawula oba nga mpaanyisiganya ebigambo sisobola muvoola bingi nnyo byenjigidde ku Panther kuba siri perfect. Kiriwo ekiriwo Peter lusagala sinigasigaddeyo kuba nze nale nkisazeewo omanyira like kiba kizibu nnyo okutikka abantu omugugu nti simanyi tufune petition biki so nga tubasobola ofunayo n'akabaka 5 okitegeera ze tuva osonga kati Rama atandikiraawo kaye simanyi kikyalowooza kati kulya zibadde ensonga bbiri zayogedde okulya nja kweya n'ekirala Deno nze munnaye nze ndi open Deno nze sigenda va kukuvuma abantu olw'okuba bannyambye ngenda bavuma ge mazima n'ekyokubiri nze ndi w'enyalemu sigenda kukulimba era oba onnyamba kunkyusa bireke Panther oyo ye Panther ye yalina bingi okukyukira ku ye ne togenda kunnyamba olw'okuba olina ebigendererwa bye nze abantu nkyabavuma ekinvumya abantu mwenzija views nammwe ne muyambibwa kuba mwenna muyambye platform eyo gye nabasaba siva ku olugambo enzija views ne mujala wane musaba obuyambi onagambye ndowooza olaba ye kaya enkulimbe mbunja kyuka ate weewuunye nze siva ku kuvuma bantu kubanga gwe mulimu gwange kwendya
nze sigamba nti nvuma TikTok kuno nze waliwo abantu abajja mu inbox n'agamba Rama njagala onvumire X wange ogwo mulimu nga neewolira omulimu gwe bagamba mbuva ku mulimu gw'okola osobola okuguvaako nze ako kali nze nange bansiba ku lw'olugambo naye singa naluvaako dda kozi mugamba ngenda kendeeza kukyusaamu n'ekirala bennavuma navuma mwenna bambi munsonyiwe bambi munsonyiwe mwenna bennavuma munsonyiwe bambi sirina buzibu lama anti Zaina naye asindise emitwalo 5 bambi Zaina anti Zaina kankwebaze naye ekituufu kyogerwako dena omuntu atasiima abamubi Zaina ayogedde era tetumunenya bambi kyeyakola yayamba naye ne bamudisappointinga ekiba kirungi omuntu okuyamba ate naye twawukana fenna tetuli kyekimu bambi tusonyiwe wallahi ebiseera bye nagudi nga yakajja alinga agamba nti oba mmanyi nnyo naye omuntu nga yakajja wati mu Dubai wiki emu ennyuma nekyanyumala ekyambadde ku mutima naye it's okay naye lamanze sikulinaako buzibu bye mazima bambi njuka wonna kusanga nye wa Alien Skin ku Independence oba ojjukira yenze yakwata ka video ngalina wali awo ojjukira Alien Skin onzijjukidde nkujjukidde mukwano bambi sikulinako buzibu wakati oli wa Fango oni ate oli wa NRM wali wonna okitegeera bannange ensonga erema ye bannange nze nange sirinaamu otensula wa maama wange ndi single dino tutandika bintu ebyo naawe nayo tudde leero sikulinako buzibu lama munnange sikulinako buzibu n'ekirala ddeno kye mbadde nsaba naye nkwegayiridde Donasya bw'abazze mugambe naye yetondera abantu be yakosa anti kati kyendiko yetondera abantu be yakosa ebiwundu bingi ebikolimo bingi kituufu kyendiko ebikolimo bingi akati ndooza mwebale nnyo bonna bawaddeyo omutwalo 5 kati ani mbadde njagala Peter twogera ku ky'omulimu anti omulimu ayinza oba nga bagenda kudambako laba omulimu kiri kitya twogera ku ky'omulimu nze ddeno gw'olaba simanyi na kumanya oba naafuna kikiriiningi kyenja okukola twogere ku ky'omulimu tukimalirize n'ekyomulimu kiggwe kati abantu kwe bali twogere ku ky'omulimu ekiba nga kyakugusonda nakyo tukisonde ekyo nakyo tukimale nsonde commission sebo sofuna emirimu batandika mu 10 commission sikyo neweetaba commission olinga agulina nzija n'engikola omulimu kyetaka omulimu nga gwa ssalalooba olaba otya naye ate nono Peter ali mu bya visa asobola okujja na connecting mu bya visa naye nga bambi nze ddeno kye mbadde nsaba naye kati lama ekya visa olyoke nakyo lama ekya visa olyoke nakyo kyeŋŋamba okukola mu bya visa zitoke kubanga asobola okubuliramuko Peter si wabi nayo kampani yawe nayo si wabi Peter lindako Peter yono ddeno gwe twagenda naye kugundi Peter waali awo gyamulaba ova afune enamba waccaga ebusooko omanyiyo ebusooko yono Peter amma ne wekinyambye nga kimmanyi kyandaba wamma weebale nnyo Peter wamma newunyiza wawo omubiri wetyo ebusooko abantu bwekiri ati tenoleeta buli gwe navuma mwetondere ku lwa Peter buli gwe navuma muleete buli lama gwe yali avumye sindika request ngako balina mugu wamanze njagala kwetondera bali abanene be navuma bali ndabyako ku M loyo ye M loyo luwira iti oyo nayogera mazima arontegedde bulungi Rama tunula wano nakutegedde dda Peter nakutegedde dda
nakutegedde era bambye wedda kataata oyiwawo omubiri webale nnyo muganda wange nakutegedde lama funa enamba ya Peter ky'omulimu Peter enamba ye newenjisaba Chagaba yagimpadde dda namutegedde dda Peter funa enamba ye ku ky'omulimu kiwedde agana kutetenkanyiza kyonna ky'onaaba oyagala bakadama baito babeetondere Peter mwesi bakadama nabo beetondere lama ne bakadama bamuvuma ate bamuvuma batya bamuvumye ddi bakadama vidiyo eriwa nga bamuvuma bavumira mu comment section ayinda ekitala kyange bano bakikoze naye nga yandi beetondere nekiggwa okitegeera oba balina obusungu bwabwe nabo okitegeera ne tumanya nti nayo kiwedde tulabadde no bwe kiri etondererama Roma tasobola akola cleaning Rama mutwala mu cleaning yokiri muleta mu kampani yange Lama asoka etondera bakadama Lama tuwagwetondera wadde n'omu wani taata Big voice ayogera tobagwetonde oyudde wadde n'omu asoka etondera bakadama lwaki big voice ati oba gwetonde twali alina mutima gwa Katonda okitegedde bina Katonda abiteekawo tewali kadama alina namba ya Katonda nti kola bw'otyo n'omuntu tobagwetonde ya firifiri akuwa takuwalekeyo okitegedde wantu agamba tetwetonda bw'oba oli mu kkomera nga bakusibe tewali kadama akubira Katonda mujjayo lama ne guno Doniasi ekyamutuuseko Katonda so si bino bikadama n'abasonze tubeebazeeko bambi beebale nnyo beebali eddala ebyokwetonda tubikola Big voice wangi big voice amugaanyi kwetondera bakadama mugaanyi nga n'ensi ewulira Big voice ogamba otasika bannange ng'ombuzeeko nkubuzeeko ku maaso nange pozi kati mwasigala babiri naye kalema ensonga z'omulimu Peter oyo nayo gyamwekwatako nnyo si muntu mubi aludde Peter muntu mulungi wulira abantu mumunoonyeze mulimu akole kyekiddako omulimu akole fokasinga Dubai erimu fokasinga watwakwetonda wano ddamu ofukamire toweetonda beera firi tetwakigaana ekyo tetwetonda teri yakwetonda teri byakwetonda okitegedde lamanze kankubuuza Katonda ne bwasaba mu kkomera n'ekizibu ky'okiina era omuntu bennyini bava nebagala katugisasule kuno kubako abantu abakwagala n'abatakwagala laba kino Katonda yakireese kitegedde okola ne Doniasi lwaki tebakute ne Doniasi omanye ekyakugula n'ovaawo Doniasi we yali Katonda okitegedde lwaki tebakola ne Doniasi tebamanyi woosu lwaki tebajja ne bakwata teweetonde wadde n'ekikadama n'ekimu ayinza n'okuba ekyakwatiza Doniasi na Kadama oba muntu wa bulijjo nga muwoza ba Nigeria okitegeera mulinde ansi entuufu Doniasi yagiina yamanyi yamukwatisa wabula oba osaba omulimu saba oba osaba buyambi babukuwe era bajja bukuwa okitegedde bw'onodda ku bikadama no bidda no bikumanyiira bijja kwoza entamu nga bikwasamira n'okufuuwa bifuuwa nti twamwetonza wano lama lwakiro twasamira beera firi ne Katonda kyabaleese okitegedde ekyomulimu Peter agenda mukwasaganya etolaba gwe fokasinga ku bya mulimu akunoonyeza omulimu akunoonyereze toweetonda ku bino bikadama bijja mayo kusula mu shiti era endala bitandike naye wano weetonda onootambula mu kwetonda tobikola owedda ndi kuno mpulira muti weetonde tolina goba weetondera tebatumanyiira wabba watta muntu tatta ate ne bennavuma bansasula babadde mukomene wagamba lwaki tama tebamukutte ate kati saa zino mbu weetondere bakadama ne bennavuma waliwo agamba kirama ono ayogera mukafiiri akuwabya big voice gwesa omukafiiri gwe nnyabo kasita sirya mbizi omukafiiri mbadde manyi balya mbizi nze ndi embizi nze sirya mbizi ekiri ndi mukazi musiraamu abantu babadde banvuma wano ebyo bibaamu gamba otya nga banvuma nga bagamba ekyo mukireke kiboneebone bivuma abantu nga teri gwe nnavuma
Okitegedde? Ne be navuma bansasula. Era bali mu kunneegayirira nziremu mbavume. Kyokka ate gw'ogamba Deno. Ndina gundi no wano. Wali ebintu bya Kyagga bigenda kujja. Iguleka perfume sebo nkuteremu laba. Tera mu perfume. Peter perfume zange Kyagga azuwa bakazi be. Peter. Na bakutemu perfume onye nzuka kanana. Bakutemu perfume onye nzuka kanana. Yuliwo de wanga ngusina Kyagga nakwata perfume zange nazuwa bakazi be. Ekuweno sebo enakuweno. Mpe giteke mukati bagita batya. Amanyoso beri erinnya. Jiwandike ke erinnya. Survivor. Jiwandike ke erinnya. Survivor. Kale. Kambale no mukubira wanene simu. Oli mu bya bijjadi mukubire. Oli mu perfume weeyagala. Soko ove ku bya perfume. Ninako. Bannange. Asiya mu musonyiwe. Okusooka nja kwetonda ku lwasi eri Big Voice ne Jasi bambi mu musonyiwe waba yabanyiiza fenna tukole ensobi Zainab bambi sonyiwa Asiya. Yanyiza wana ekintu kye nina ku mutima naye kize. Nawe oli muntu fenna tusobya. Bashitadde. Zaina yamusonyiye. Ya. Bambi mu Nasi yamsamwiga donasi ekyakoze business yange. Uncle Rahim, dena Uncle Rahim nasi yaba buzibu ki. Rahimu yasaba Asiya. Asiya namu Rahimu yevirako Asiya okwa ne Muhammad. Ko Muhammad akute message za Rahimu sumya Asiya. Rahimu yatuka no kuva Uganda nakuba wanene ya red by Doni Zuzu. Soko teke. Rahimu na tuna matoke. No Rahimu akora Rahimu. Deno kyali bwekiti. Muhammad yali yasikaninga simu ya Asiya. Nga buli message etuukire eno ngazisoma zonna ngaziraba. Waliawo Doni wafe. Ekiko ne Asiya naye gabanya obuvubuka obuto banne. Young Don. Takana request. Bannange. Kati babuziwa buli wakati wa Rahimu ne Asiya. Era Rahimu yavayo naja n'agamba bwe yagenda wa Asiya nsanga yuji extra. Yugi extra banne nayagala Don. Nze bineewuunyisiza. Tuli bulungi agamba te Young Don. Bulungi. Bale mwe nambala musangi byamwe. Tuli bulungi mukama wange ebizibu byazze dda. Bayo ne Ante kyakutuuse ko wakusula mwana kuba kati sina wenteeka bizigo bya Asiya nabyo biri wano. Oba nange nkwate Leo kwata kwa mizigo kwa Muhammad ubadi poting Asiya kuve Saudi Muhammad ya Bwana Chikopo. Lama mizigo ya Bwana Chikopo. Amanyi nange mbadde naakatuuka mbadde nkyayebaseemuko naye nensanga wano Baruki mikono gya bulaka. Osikaga mikono gya bulaka. Bana mwa kumugagga chance ayogereko. Badde nange nze okuseemu bwakatya naye nensanga wano ebintu nga biringa si birungi. Lama huyo. Lama mukwano gwange. Embeera si nnungi mugagga wange nnoonya wakudda mu nnyumba batugobamu. Makiriza. Ndi wano njera omugagga Lama munnaye boss we bamukutte. Banange. Omugagga Lama ali mu Dubai talina kyalya takyakola. Ate omugagga abadde amukozesa abadde amubanja emyezi 3. Kati ali awo musajja. Yo abadde asula babagobyewo abadde amusuza bamusibye. Bamukubyeko ekipande. Nabuze Dr. Sofia ni London mpakire ebyange. Tuwanika. Doni abadde agamba. Gwela masirika ne tugenda omugagga sokoze ebiveera byo naawe. Kino ekintu kiwulidde yes ante si kirungi naye Lama ajja kujja mu inbox yange ajja kunteera enamba ye ena engeri gyemukwasaganyizaamu. Toyanza taata. Enamba eri wano sola pininga wano. Enamba tulina sasa tuli mu kusonda nga sente nze zirisiivinga nze mwennyini host. Sokafune okusula. Njamukolako Lama
nasembayo kumulaba waddeyo ekibambi naye bebimutuuseeko si birungi ate tebisanyusa buli omu wali ababisanyukidde bamuloga wangi Ambo Sofia. abonebone Ali mukupakirawo Sofia. Bibulangiti bireke obanga birimu ebifu. ebizigo bya Doni tobitwala dabana nti omulaba wala byabireke Ebyo bibulangiti bireke. Njja kwa gundi ziri wano. Inazidubede nene. ebizigo bya Doni biwe Oscar eri gyali abikwatemu Mr. TikTok njamukolako enamba dama kati webagoba mu nnyumba ogenda waggulu ku balukoni n'ekyo ekintu weeyingire munda Balukoni yawo tumanyi. nebale mubeerako bambi njakikolako nange wano dama ojagenda ku balukoni osulemu ekyo ekintu thank you ano weesibazipu nebale kumpa kakisa ne mbabuuzaako mwebale thank you Kale. nabe bambi dama obiwulidde ye mbiwulidde eby'omugagga ojja muno njako tulabe kyanabaagize kyonna naye nga bambi Black Panther ne Panther nga siyina nnamba yo kuba nina kwebaliza eri wangi pansa waddala tekigenda kusoboka mwebalize wano pansa Wangi big. mulimu omuntu Oli otya? kwebaliza mu kamera. naye nga laba abantu bategeere kandi kutegeera abantu katupita obadde tomumanyi obadde ali wano basonda bamumanyi pansa Wangi big. yakyusa amaanyi. webale wamma tubeererawo Always. abalala bakweberera goba first ever lama guma bino byansi ofunye n'ekyo ekisawe bagoba mu nyuma ogenda ku balukoni nga weebaka munda Ekisawo kinene. ile kinene olikasootekamu omuntu omugongo guleka wabweru oli amanyi Nga weebaka. Lama nawulirako nti no waliwo yakuwadde akakadde. Bambi aliyeni bambi yampa akakadde luli kati ezo sente zoolabadde no okutegeera ezo sente zoolaba zibadde ziyina ebizibu waliwo ne byetukiriyalinze wano sisobola kweyambula bimalayo byonna tobyogera bive nako bimalireko Olina sente za basikadi. bye neesigalizaamu si basikadi waliwo ebimu bye sisobola kwogera kuba omuntu yenna aba yeetaaga privacy akudda wano nenjogera bino nabiri ate ebimu bambi oba weesigalizaayo naye nga bambi aliyeni yampaayo akakadde yeebale nnyo abaana bawini awo nabo ne bansonderayo era nabo beebale so bambi mwebale nnyo yesi bano abagamba mbu tebanjagala weebali naye n'abanjagala weebali jekke waliwo omugagga kazungu Peter Wuno Black Panther Zainabu ne Big Voice abaawo okuwa amagezi wadde takwatako mu nsawo naye nzijewa nange school fees zimmanja nzijewa nze ndi bubi nange school fees siziraba naye tubaawo era nga bogambye abamagezi tubaawo omaye amagezi gazaamu amaanyi lama naye ate Big Voice osinga erudda kale naawe wadde tokwata mu nsawo naye Big Voice school fees akyakonya wenye okimanyi tino waneeno nze nsasula school fees w'abaana bo era abamusasula nze bamanja wadde nga weteeka kuba nyampi kati nawe beerayo mu nyampira eyo abantu mwangu bakolera eno mbadde nsaba mpiseewo kano Peter oli mu bya visa si wekiri mbadde nsaba ontegeereza mbadde nkusaba onnyambeko Peter obuzibu bwe nnina waliwo abaana abakwata sente abasinga bameyidi ng'ogyeko bameyidi waliwo deno sabira school fees abaana bagenda kumpa Peter ye mbadde nsaba ebyange mbadde nsaba waliwo abaana abakwata sente ne badipositinga ku akawunti ya kampani si ku nnamba yange wabula akawunti nabawanga akawunti ya kampani bakaddaama kakadde era waliwo abaana babadde bagenda okutambula nawankubadde tekyasobose ebizibu ne bigwawo kati abaana baneeno bambi nze n'ekyokubaddamu Babadde bafunye visa. wangi Visa zabadde zafulumye. nedda baali batayipinga kwolwo lwennyini olunaku nga batayipinga era ebintu byonna biri mu sisitimu ne baggalawo kati so munnange ekyo kyekiriwo
Nenzigezaako bannyonnyola bannange mugumiikirize. Mukama wange waanaavaayo nze nfune gwe naateeka ku puresha nti mukama wange wadde ebizibu bye weebiri tebibakwatako naye n'ensonga tugimutunuzeemu ng'aliwa wabweru. Abamu mu bo tebantegedde ne batandika obyomba ffe twesiga gwe twakwasa ssente. Ne mbabuuza we mba nga nakwata lisiiti ya kampani lwaki tewagigaana? Kuba we nkuwa lisiiti. Ebizibu bibeera mu mirimu si bwe kiri? Ate kati bo nga balaga banenyanze ate ng'ekintu kirijja eno nammwe mukimanyi si nti kirabika era si nti no just wakoze bwoti kubabba ssente. Wali ku ground. Ne mbannyonnyola ne mbagamba tugumiikirize oli aveeyo. Abamu bakoze mwe mwaweddeyo bababbye naye nga bakimanyi bulungi nti mukama waffe taliiwo takola kitaliiwo. Ate n'ekirala nabawanga ne lisiiti. Omuntu omubbi tasobola kuwa lisiiti. Era abasinga lisiiti balina. Omuntu asobola okubbaada akuwadde lisiiti naye kati embeera eriwo bagiraba sintino jaso bajaso omuntu ogera mu inbox n'omugamba ate simanyi biki. Kyali sidi kuddunga omuntu akubba n'akwa ne lisiiti si bwe kiri? Yes. Ate agikuwa n'asenguka ffe tetunnasenguka. Dino ofiisi eraga balookinze ndookinga ekizibu weekiri eri ku shutdown singa togisanzeewo ekyo kirala naye weeri already era n'abatuukawo banjulira bagenzeewo ba agenti balindemuko okitegeera. So nabagambye musooke mugumiikirize atalina bugumiikiriza osobola okujja n'otuvuma obufere naye njogera ntya Katonda togenda kunvuma nkusasule nzisabeyo bazimpe nzikuwe wallahi nja zirya. Era wona mpita omubbi nojja wano n'ondabisa n'oyogera bingi njogera kuliko abantu 600 sigenda kwekweka tosobola kunkuba bwotyo ate nze siri Yesu deno nkyogedde kuliko abantu kuba yemanya sente zo we zijja ngenda fuuka omubbi owaddala paka kyesuubi weeriri naye ate woovaayo waliwo obwedda be bayita mujje ku live be babba mujje ku live muve mu bi WhatsApp group ebyo byonna tebigenda kuzza ssente. Ekigenza okuzza ssente kikukwatagana nze kukuwa update nti bannange kino bwe kiti ne bwe kiti kiri bwe kiti tufuba olaba nga tujjayo ssente abatambula oba kisoboka batambule. Ekyofu ekyo balina okulinda mukono okitegeera. Ne bane abali e Uganda abantadde ku pressure lwama ffe tuli mabanja ffe tuli malooni balindemuko anaba afunye visa nga bano office emaze obutereza buli kimu ajja afuna refund ye. Asobola kulinda then alinde buli kimu nga kizeyo munomo then afune visa yatambule. Tebalina kukuba nnyo emisumaali bwe bati era tukola ensobi. Badde nsaba bambi mugumiikirize bino biggwawo biggwawo tusooke tugumiikirize bwebanga ofiisi ekyaliwo just nga bafunyemu obuzibu balinde ofiisi eddemu eggulewo then bijja kuba bulungi. Sigamba nti ofiisi nzigale bugumiikiriza buwangula bingi bagumiikirize mbeere bulungi. Panther weebale Yeze. Aya. Rama ononyako nsindikira message. Zainab oli wankunonyeko. Tugenda kwogera. Lama. Ngena kunonyako Peter ngena kunonyako tulabe. Kale dear. Thank you. Ekyokulya tujja kuteteenganya tayinza kulemererwa Lama tujja muyirawo muliri. Wadde naffe twalemereddwa embeera si nnungi nte tusobola kubulwa. Bwe kiri. Kale bambi Zaina bakuwasa. Zaina oli mufumbo. Ani ampasa? Wani oyo gutulaba oyo? Mikwano gyange. Katulabe rasta wawasa rasta. Ya neighbor bamunje mbabuze baba. Yo storage. Oli steady. Mikwano gyange. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Mashallah. Mikwano gyange.
Kale deno. Namuteke nkole live. Mundeke sigana fuma mfumbe ko leero. Bye. So kati kyekyo ne bannaye ngenda ku studio naye nga abaagala ebifaananyi Valentine tuga Valentine. Obadde oteesa kirindako kugenda. Lindako tukyaliwo. Mbadde nkugamba ddeno. Bantu mwe musiimeeko omuntu wabanga abakoledde ekirungi. Ekyokubiri nze ndi NRM. Nze ekyanjagaza NRM sinti okuba nti balina kunnyamba mu bizibu bye nnina nti erina omala ebizibu byange. Najagalanga pate ekulemberwa President Museveni. Okitegeera nze okwagala NRM saajagala eyambe ebizibu byange nga neyo wayagala gwe wayagala nange we najagala. So nze siri wano sinnakubira NRM mulanga. Sinnagikubira mulanga nti ennyambe kuba saajagala lwa ssente. Ng'omukazi gwe nebakako ewaka nti saamuwasa lwakuba nti alinamu. Wabula namwagala olw'obulungi bwe n'ebikolwa bye love gyampa. So munnange saagala oŋŋambe mbu oyo kuba mulimu bendabye nti oyo mujjonkezi oyo mujjonkozi. Munnange tonnyamba mu bujjonkezi bwange. Naye manya naawe gwagamba nti ndi mujjonkezi ojja tuuka atonneetaage. Naye bakadaama mbawulidde nga munvuma ddeno linda kinnumi. Bambi alina obusungu. Mukoze bubi nnyo bakadaama bambi. Oyo muwala oyo gw'olaba yagende wa Alan Cruz ne bamusondera ssente ne ziggwawo ebizibu ne bimusanga. Ne muzza ku live yange ne bagamba oyo mukazi mujjeeko ne bamuvuma ne muzza. Ne tubaako kye tukola. Okitegeera n'enjuwawo omubiri era ne ŋŋamba Suzi musiibudde. Thanks guys. Mubadde wano nga munvuma. Babi bali bankwe bayuda. Olina obulumi n'abantu bano mbulaba. Naye abantu we bato munnange mukyala munnange guma. Naye nga bali mu Dubai Kijjulo restaurant weri okuweereza emmere ey'Abannayuganda empoomu ennyo. Bamuyambye abantu. Wembanga ndi mubi. Lwaki bbawe yakwebakako n'akuzaalamu omwana teyasobola genda ku street nga we nakikola. Nze omubi ne ati mugenda ate kummanyiira mmwe mb'olwokuba mbulama era bombo kilaati bombo yuti. Nze ndi muvumi siva ku kuvuma siva mu NRM ndi NRM nga nammwe ze siva mu kuvuma. Olaba abantu bagenda ewa Kyagulanyi bagamba ndi wa people power nga Ssanya. Nange ndi NRM era NRM temumpa wadde obuyambi bano babumpe kuba nabayamba. Nze NRM tennyambangako sigiyambangako bano nabayambako nange. Mulekerawo okunnangira munveeko bantu mwe munveeko. Nina ebizibu byange nammwe mulina ebizibu byammwe. Wamma nze mbagamba ndi NRM kwenfiira ndi NRM. Kyava bakuvuma lama kyava bakuvumira NRM. Bazze lama bazze gira weebaka sigenda kuddamu woggana weebaka uba mukatanda akola night shift obola bango oli musiro kambeera omusiro mu NRM yange naye beera omugezi gy'oli kuva ddi nsalirawo kye nnina supportinga. Naye nga bambi neeyanzizza nnyo neeyanzeege mwenna mwenna abasobodde okukwatako emumpadde. Kati ate nzizeemu ku maanyi nange sigenda kulekera kuyamba. Kadaama alina ekizibu jangu mu kabokisi. Ekizibu jangu mu kabokisi nja kikola ku lwa Panther. Nti ne wenna abasobodde kuwa nange nja kuteekako tufune okulaba nga tukwatagana. Mwenna mujje. Kuba nkimanyi 10 teri nga naye wenna akuteekako ne bakuvuma nti tebakuwa nange kye bankoze. Naye ate at least waliwo akato kemukutte ne munsondera naye nga walina obuzi kati ate nzizeemu amaanyi ekitono kyenfunye ekitono kye bankoledde kati ate naye kwe ngenda okusinzira ate mbeere nga nkola ki nga nkwata ku balala wano we ngenda otandikira era mbasuubiza kye munkoledde sigenda va ku kuvuma sigenda kuva mu NRM naye kye munkoledde ate naye ngenda kikolera omulala sigenda kussa mukono naddala okuyamba abantu era live zange
ngenda tandika okuddamu ebintu by'okuyamba bano simanya siinamu wadde mutwalo kyakulya nja kikola mbasuubiza I promise. Naye nze temumpadde nti nve ku byenkola kuba byenkola ate bye bireeta view ate we naabirekera tunaafuna tutya kati ntandika ossaba wano olaba abantu we batadduke naye we babaawo nga tufuna engeri ki gye tuyambamu abalala sigenda kukomya ddeno weebale ennyonda zeraavu nange we bakwata naliwo nsasudde nenkola video neŋŋamba bakututte nange bambi onsasudde Gishu wife naye mbu amuvuma bambi Gishu wife weebale nnyo okutulikodingira bye tuvuma ate bantu ne babigamba tuvuma nnyo abantu kuba gwatereka nze Franka Ntambi yamugamba taddamu kundi kodinga andi ya Franka Ntambi admin wa gundi ye moderator bwaliko danateekayo nga Franka Ntambi azidiritinga naye nga ddeno bambi mbadde nsaba bambi tusonyiwe Asiya ddeno weetondere Asiya buli omu asobe nze kyenjala ba aviator batekewo embeera nti Asiya tebamukomyawo Uganda biggwereeyo musonyiwe ddeno mbadde nkusaba ddeno nkwesiga bambi mukole campaign ezisaba abantu basonyiwe Asiya tali perfect nange siri perfect nze siteekeddwa mugamba nti mumusonyiwe kuba nange kyakola nkikola naye bambi mumusonyiwe ebiseera ebisinga mwana tuba n'ebizibu kati Asiya olaba ebimukozesa ebyo byonna ye ali depressed ku bantu be yayamba bimanye bimubaddeko Saudi sente ze baalya byonna ebyaliwo ate si bwatyo bwe yali bambi mumusonyiwe mami full figure kimanyi Asiya omulinze budindawo ku kisaawe musonyiwe luwira litina bambi mumusonyiwe full figure amulinzaawo ku kisaawe tavangawo yapaakingawo kati weeks yafuna wakayumba yateekawo tenti yateekawo tenti nenga nange navuma bambi munsonyiwe naye nammwe muve ku bubbi kuba nammwe ku bubbi kwe mutudde wano omubbi ali wano bababbi bangi wano naye nga ate yasinga okukaza nti naawe oli mubi nammwe muve ku bubbi Mukama nammwe abasonyiwe Bayibuli eyo yajja kulongoosa abantu siffe babiri nze n'Asiya nammwe yajja kubatukuza muliisizza abaana b'abandi mukubye abaana b'abandi so byebyo ddeno tudde ku lugambo ye lugambo kyoluliwo kati ate ebizibu binaatujja ku lugambo tugeye oba obadde oyagala Lama teri kuva ku lugambo naawe Lama teri kuva ku lugambo ebijjawo bye bituleetera okuva ku lugamba nti nimwe mubireeta Lama kati nze nindakulama nze bansiba tebansiba lwa lugambo saavaayo saaluddamu kubanga ndya ku lugambo Lama nawe kyolimu kyolyamu nange ndya ku lugambo kati nze nsula wa mama wange mpangise ennyumba ave ku lugambo banampa sente zisasula ennyumba eyo siya tekisoboka naye bambi nandyetondedde ku bantu abamu baani be navuma ng'olina ennamba zaabwe sooke mbeetondereko wano Loweraiti mulimu Miki simu Stefani ate Miki londamu ku bantu be navuma b'okubira Henule abamu tekijja so Henule Gesa namuvuma ki baba muwandikawo mbu amuvuma mbu asula wa mama we asula wa Zaira ku buko Zaira mukwano gwange by the way Zaira she's one of my best friend Zaira teyambulokinga golooza lwaki abantu abasinga baba bulokinga Zaira nenze Zaira teyambulokinga she's my favorite kumuyinaako buzibu ono agambye Bobby omukulembeze yenna ayina ovumwa naye weetondere mu 7 kuba naawe osiiba omuvuma ate kati lwaki oyagala neetonde gwogaane wano musiiba muvuma mu 7 weetondere mu 7 nange neetonda ani omulala Musefuko mukunja atasera generation yanvumira ewakabaata omanye ebbanga lye yanvumira ewakabaata ono agambye Sefuko ku ddiiru ki ngwa mu ttoyi ne banfulashi ng'oba n'ensibibwa emyaka 10 ekyo nga si kikoze mukazi wange yamuwa mmere
Gwe wayo mukazi wange nga avuma Sefco. Nina video meka nga Sefco ne mukazi we banvuma. Ekyo tekisoboka. Teekawo omulala. Mbuka kono. Ani omulala? Mbuka kono. Yamulemaza. Yali mubbi ne bamutema. Kati ate mubbi bwenze. Ayi mulimu kagenda soboka ate omulala. Luwira iti. Teyanvuma. Tanvumangako kakasadde no tanvumangako. Tanvumangako. Nakuvuma. Si yaleta linya ani yaleta nyanya mu James. Gwe yogera bennavuma omulala. Sibamanya abalala bangi ola bagaye mbo Shadia. Yani oyo. Nga simumanyi. Mina wamuvuma wale vumye kumina. Abalete video nga nvuma mina nali nvumye ku mina bannaye. Nange tosikira banako. Ate omulala. Baweddeyo ndowooza. Tegera tovumye nnyo. Juli mutesasira ne Juli mutesasira. Bannange Juli mutesasira namuvuma kutereza community. Oyaliko ejjana yange. We basiyaga abaana b'abantu babawa mmere. Kuba Juli mutesasira y'omu ku basponsoring ebisiyaga e Kampala. Abo bonna abaana boolaba sente zange zimeka. Soko zibale. Lama wavuma Jeke. Jeke wamuvuma? Jeke ko bannayo yo mugagga wange Jeke yankolera omulimu yali ene skin. Jeke Kazungu, Black Panther, Salimo Wekata, Bambi Salimate bamubba namu. Bamubba. Lama ngwe info. Jimpe nze nayogedde naye nangamba ako kadde no kalimba tebanzibangako. Ne wandironze mwezi ya baya. Lama oli mukugula abaya. Oli mukugula abaya? Tuli mukugula abaya tuli mukuparkinga tugenda. Kati lama bigi jo ye mwamu yali akati asulawa. Bigi jo naye babagobye. Ne bigi babagobyewo kazimbi. Mbadde musula mulumu yemu. Badde asula next naye babasengudde. Ne bigi jabonye ku Dubai yao. Bigi jo kuvula jamu embuto z'abawala awo yatandika obbona. Nze nkyali ku Dubai nambuza we nnanywa akasera tugeye be Uganda wano nkyaliwo. Nali awa. Gwe maama buli omu namubuukira kati ndi mutaaga abantu. Buli omu we namuvuma bannaye. Ndeka kukyendabye. DJ ase proche kiriwo. Togeya muntu ali Dubai abantu abali Dubai tebasobya. Linda nzire e Kampala mba kuwalabulire bajja kumpulira. N'essaawa Uganda yo ne wetugeya. Ate bonodde Uganda ngate naye ddeno kyemaze okulaba ku Dubai. Kale waliyo okwo naye kati kankubulire ekiriyo. Ddeno Dubai eri experience. Nnyo. N'ekirala ddeno Dubai tebayamba. Nabyogera. Dubai buli mwali kululwe. Deno Dubai tebayamba. Deno osobola olaba omuntu ng'alina space. Afazali agamba mpaawo asatu. Nga otasobola kusulizawo bwerere. Era baganda bange abali e Kampala. Nze omuntu gwekakasa mu Dubai awo alina omutima ogwakabi ayamba ono gaye eyali asuza kati soba kati akyamusuza bamuyita olinja linvudde mu mutwe bannange oyo gaye yeyekka asobola okuwa akatanaga weebaka enkyogende nala kujja kuwadde 10 ne wiki neegwa wali yasuzanga ne katsi muganda wa katsi alina wayita katsi naye oyo gaye wakabi bana erinnya linvudde ne mu mutwe Deno. Ne Dubai olaba Dubai oli afumba mukyere
naguteekako laama naguwandiikako tayaga muntu agulyeko nze waliwo omuntu nekolomeka nasula mu kasasiro waliwo omuntu eyateeka mu firiji ekigere nassaawo tokwatako kozi ng'onjagaza ebizibu nemmaka natunulako bwe nti nakuba eri eriiso ng'enjala ennuma ne ŋŋamba kanywa amazzi bairawo ne jebbi ayamba jebbi omumanyi beauty saloon mumanyi bambi abo mbamanyi abona ali wano Dubai jebbi alina saloon awe Dubai ne Uganda kupayoniamu alinawo saloon badde mmanyi yeze Uganda bambi yeebale kuyamba bantu deno tebayamba bambi omuntu newe omugamba kansuleko mu ddiiro watawalaba oli omwana yafiira ku rooftop ng'asula ku rooftop naye nga bamugobye katanda mulimu obutanda nga 8 obutanda 8 ekyo bata Dubai ate Dubai n'obulogo balogo oyimage mu nsi z'Abarabu wakyasize eddogo Dubai ng'ate Dubai limba na Uganda okusinga nze ndaba abalogo bamusinga mu Dubai ddagala balitumya online olina wagamba bane storage eyo yaŋŋamba sibigira byabaseeka gundi agenda bino mbadde nkugamba ddeno so mulimu kukuŋŋanya ebintu bya Asia tuli bijjamu naye katukole kibaganya omusonde era ako akasente kompadde kwe tugenda olaba ekyokukola okufuna transportation kupaakinga bintu bye mbadde so agamba mbu mumuwe direct batalina era bandiganye kati so nze neesaddaase siri bubi nnyo kuba babadde bampaddeko ne kati waliwo ebintu byasiya transportation obimanyi Dubai ogimanyi engoye ze ziizo bingi nga kati ate obupale bwa Asia buliwa mbunoonya sibulaba bwambuze abo babadde tayambala mpale naye nga bannange abali mu Dubai Kijiro restaurant bafumba emmere bakola online delivery olina wooli bakutuusiza emmere oyagala mbisi oyagala binyeebwa oyagala sima ebyennyanja nga woobiraba package zaabwe kulekodira 325 2 okudda waggulu mukitegeera balina amatooke enamba ez'essimu ziizaawo plus 971526696 Kijiro bali mu Dubai emmere yaabwe nnungi eri fresh buli lunaku batikkula emmere n'oba tofumbye waka ng'oli ku mulimu basobola okuleetera emmere yo ku mulimu okitegeera Kijiro restaurant awo mu Dubai deno lama badde njagala onneetondera abantu bennavuma nze nnaatera okufa mpulira obulamu tebugatta saagala nfe nabikolera ibadana kati olina okukola ibadana anti njagala mbeetondere nze weetonde lama okwetonda kyabuntu weetonde bale ate nneetonde nga tebaliiwo teruwiraiti mpite egesa henole mpite ne Miki muyite njaziguleri iteekako bonna nze neetonde simanyi ng'enyiza offa lama teweewa obutwa zireke tebigenda kutwala space oba ozaagala zitwala lama togaba ngoye za Asia lama togaba bintu bya Asia tugamba peege bannange ambi naye enseno bannange kati Asia we muto lama Asia kati watu wagenze mu komera ne bosi we tubasabire baveeyo bambi Luwilight talina data bannange bale musharingira abantu lama yaga kwetondera abantu ali mu Baido lama soko ge bino ebintu nakera ku machanga afudde nga mga yabadde ku live yadde no ku Lugambo Nation nga yaga asibula abantu soko okubeka screenshot ko liteeka yako okufa akuba ngonyize bunyizi hiyo screen yokufa tujja teeka yeyo deno mpale biraka yebba Salima mpale biraka yani gujeke gwagamba
Simumanyi. Lama. Ate nawo nteeka mu kwonoona nga neetonda. Kwonoona ate oyagala kungeyesa. Nenno naawe. Ebisayisira tubeera ne battaano baffe nga batwagaliza muliro. Kyokka ngezaako Tereza mbeera ate gwe olijjisa. Nze simumanyi. Yaani oyo simumanyi. Lama Katonda ajja tusonyiwa ffenna. Nze munnaye nvaako. Nze sidda mu kugeya bantu mboneredde. Lama tunaalyawo tuvuga mumwa. Tunaalyawo mwana wange. Wano we tuba tuvuma muba munyumirwa. Ate we tufuna ebizibu ng'ate mutuvaamu. Lwaki temutugamba mbu temuvuma? Naye wano tudda wano ne tuvuma. Vuma bannange yoyo nze siva ku Lama. Kyokka ate we tufuna ebizibu ne mukyuka. Lwaki? Bambi. Guma mukyala munnange ensi bw'etyo. Abantu bwe batyo. Lama Salima yakwaddeyo ku ssente. Naye. Ndekato nyanti kati golaba gwera nsimaasima. Kati we tuba bageya tugeye lumu. Munnange asiya. Lama tugeye lumu. Lama tugeye lumu. Tujja kwetonda lumu. Lama tusobola kubeera watali kugeya. Lama tetusobola kubeera watali kugeya. Ekyo kimanyi. Tondeetera kugeya. Okitegeera ekintu ng'ekyo. So, ate ani gw'oleeta? Big Voice. Namukadde. Manga mwonzi jajjako. Nalaba Big Voice nga bamutwala saketi. Ate munaye tayagadde kuwa amagezi g'ekikulu nti ati toddamu kulaga bintu mu kamera. Maama. Ya the Big Voice mwava ne mwagala okiriyalinga eya mbosimaye biki naye era message yatuuka. Kapulisa Kasha asanyuka. Teekako tutandike. Yaki? Nga wenkomye. Nalaba nga wano. Kali mwasigala babiri. Naye bandi mwangadde ne Lama. No, yata ebintu by'ekisiru. Mutuwangadde ne Lama. Lama. Omukazi munnange. Lama vuma abantu. Naye olabadde n'okambeeko kye nkugamba ebyaddala sinakuwadde nti ndi mu bizibu wabula ekinnakuwaza Ddooni. Nze ddeno oba omuntu asobya oba tasobya oba avuma oba tavuma kinnuma nnyo kale omuntu gwe mbadde mpangaala naye omulaba ng'ali mu bizibu. Nze siina nnyo bizibu ne Ddooni kale ate neeraliikirira. Ne kyana bizibu kale abifune ng'ali Uganda. Abe gwe Big Voice. Nze tosoafuna kizibu n'embeera mu mbe. Ekikulu Donias avumanya abantu abasamize. Kale bamuloga. Ekikulu tawulira. Okimanyi Donias yadde no aludde kuno nedde no Donias tamanyi bw'atambuza TikTok. Ekyo naye takimanyi naye kyogera ekituufu ddeno. Lama. Omuntu wafuna ekizibu lw'omu alina omukwatibwako ennaku oyagale koogaane. Kale mu kusooka zinabadde nno manyi yeekwese kubanga sitandiza azikola kuva Saudi n'ebintu bya ddala. Naye tetulina kyakukola Katonda abaakikoze ki abaakigeze. Ne Donias ne bwadda. Lama nze kankulu omuntu bw'ajja mu WhatsApp yo n'akubuulirira. Buliza omuntu ky'abagambye. Otegedde no TikTok tunyumirwa naye mbamu omuntu kasajja najja nayava mu public najja mu kafunda. Akafunda kaba kalalamu. Donias we bw'avayo mu kkomeramu abamutuukirira. Donias ayige TikTok. Okitegedde saa zino tumanyi kyamusibisizza ne buli omu ayogera by'ayagala. Ate nga buli kimu kijja kubaawo kitegeera. Tetumanyi ba Mukama ajja musobozesa adde mu Dubai. Oba ajja kukola ekikyamu adde Uganda. Neera ne bwadde Uganda era abantu bamutunuulidde Lama. Okitegedde. Naye ab'emu ku ki simanyi na parking. Bakuparking. Ani parking. Lama parking. Lama ali mu parkinga bintu agenda. Okitegedde mubaamu ekintu kyolaba ekikulu Donias ye tayimanyi ngeri kijja mu TikTok. Donias Lama oyinza okubanga katulaba nga bagambako ko yabya sente z'abandi ez'omuyimbi nga yatajja agamba CEO bamukute n'omukazi mulogi. Okitegedde
Lwaki tolina CEO baalindo tulendinga omukube lumu deno gwe tolina audio zotereka mu message zo nga olinda omuntu wabana training ozimwoche ya papa bupapi navuma abaana bafubi bufibi yafira abaana mu lubuto ebitalina we bijjira kamba buli deno kuno omuntu buli omwana n'olulimi n'oba togenze mu nsaasi nze nkusiba buli omwana n'olulimi olubi kati oyasi yakyemanyi watukidde ebintu byokulogo bitusingo bimanyi nnyo ye nina experience mwekyo kadoniasi awo mukafunda waali bwaddamu najja nayasama okuddako agenda gwaddalo ddalu ali ekasasiro nga nensi emulaba bw'anaasama nnyo kitusukse ndeka nkunnyonnyole sinze mukoze kikyamu ekitegedde nze namugamba olabadde no tuvuma abantu kati abafibi nze waliwo omuntu gubajja nanga mwasa onanga big voice omukazi ono ebintu byemumuvuma byetabimanya abikaabiramu bya ddala naye omuntu mumuleke oyo namwesonyiwa for good ne bwali bwakoze ki nja kuduwetinga videos ze ate sinsinikiremu manyo mulekaawo kubanga afamu deno twabimanyiira oyo nakuvuma nagadde n'oli kampi oswa nnyoko gwe n'osigala n'ogenda naye mbw abantu baddeyo ne bakabira dda amaziga ne basangula n'akatambaala okitegedde kadoniasi atalisobola kuvayo avuma efibi lwa bubiibwe mbu omuti ogumulinga boolo yasanyuke avuma omwana munaga nti agamba yuga gewazaala bujja okweka ki olumala gyeyo omwana amugire bulungi mbulaba omwana wange Fatima ani agenda omulabirira Fatima ani agenda omulabirira ddeno lwe yamulaga kati nyina tali maziga Fatima agenda soma tagenda soma kati obuzibu abatadde kufe tuli mu kusonda alina okuva agamba ne sina tiketi enziza ate nga bagenda mutika kwa Awiru kitegeera Wilbaro ekutwalirawo direct ku site okitegedde ya Awiru kyova bagituma Awiru omwarabu yali agenda gamba Wilbaro yena agamba Awiru kitegeera direct to Uganda kati wadde Uganda olina okumusuza oba ogamba Yugi amusuze Yugi n'asula mu kaduuka ka Bundaazi agenda muteeka ng'oli agala bitaala nga talina wagenda teeka kitala kuteeka mu ntebe yeetoolola kyomanya ddeno wano Doniasi abamukutte ku kasembayo omanye okujja munna abaana nga toddamu kuzaala kye bamukoze bed space bagenda gitunda bagitunde layisi ani agenda ogigula ebintu bye biri byonna mu nnyumba badde yeragamu nti entebe yeewuuba anyi kati sawa gino yeewuuba olama agikwata agitwale ku poliisi yeewuubireeyo katonda alina engeri gyakubamu omuntu kiboko ngeri simaati deno ffe tuvuma abantu naye nga ne tuweweezaamu omuntu era bw'omuvuma ekya bwakola ekirungi muwaane asanyuke okitegedde naye ye avuma n'aligira dda ekisooka tayagala muntu amusinga ekyo kimanyi wano yagenda n'avuma jasi najja ekifaananyi kiri ekikadde kyebamuvumirako n'amuvumya watali nsonga nga tulina ku bintu birala nnyo bwabula ekimu kyateeka ku live nga gyatuwa okitegedde wataliwe bikwatiganira kati naffe ntudde ndugamba kati ate oyo omusiru bino bijiddewa buli omudde nalina olulimi lwe olufu omuntu genda omukazi yaleeta n'akayumba koono simanyi ono Proud Mosi simanyi biki yakayogerera deno ne bovuma omuntu Proud Chick yakoogerera n'agamba beetunda abo bamalaya baki okitegeera kiriza omuntu aba yeetuze n'afuna akayumba kemuleke nawe linda olulo gw'otunde simanyi alihiba ogifunemu ennyumba bitegedde nekirala deno okuba ne wasiwasi kirungi kati gwe toli waka oli ku mulimu gwo oli waka osobola okulyawo diriyo n'ogifunamu ssente olinaga tolinye ku mulimu naye omuntu oli mu alihiba ekusasula $3,000,000 ate olina bed space olumu ojja mu $7,000,000 omwezi n'odduka mbu ate otolosa abaana ku siini ate otolose n'abaana batalina bannayuganda okitegedde oba banigeria kati omunayuganda ajja kukupima akuyitize mu Nigeria nga tomanyi bugubugu tafumba bugubugu tatokosa mmere ababuukiriza bwe babuukiriza Kadoniasi yebabudde ali mu kubeera tuga emikono gya black ffe wano bulijjo mu video tulaba myeru ekitegeeza Asia be bamu ku bakulembedde kampani ya Ruhiba okugwa ekigo Ruhiba eba egenze Ruhiba yali ayagala views ndowooza azifunye okitegedde ate ne mukama we baamukutte Doniasi yasi yavudde ku Alihiba okugwa Doniasi yasi yavudde ku Alihiba okugwa Alihiba tennagwa ate Alihiba tebadde nzibi tutereze ekintu kati okujja Alihiba weegenda ogwirawe wati we wano mukama waabwe bw'abanga avudde nga taze mu kuyimirawo nga mukama waabwe kyekiba ekizibu kye naye bw'avayo n'ayimiriza ekintu kye nga bwe kibadde tewaba buzibu tewabadde babbi era Lama yavudde n'abagamba nti sente zibanjibwa abaana n'ababuulira era ne gurupu n'agikola oba tabyogera kuno awo tekuba kugwa okujja kwa yenga Doniasi kale bw'abanga
Alihiba ne waba agenze Uganda Donias asoje kubira akalawo ngali Uganda. Bwekiri. Bwekiri kati kukisinzira mukama wa baweddemu amanyi ngaafunyemu enchukwe yaba amanyi. Ne baba astazemu na standing. Kisoboka okuba. Ukitegeera. Ebyo bise kwanela manawe. Sanyuka ko. Nze deno ne big voice sigenda kweka ndi mu depression olwadde onyo musiba nze n'ebizibu byange sibitunuulira kati kuba deno omuntu gw'osula naye gw'otuula naye ne mulya ku sowaani y'emu kale be yavuma yabavuma naye nze tanvumangako sigenda kuwalanira balala siringa bano bakadamu olw'okuba Rama avumye big voice ate anyigire nze okusinga big voice gwenvumye. So nze sikisanyukidde era ndi mu bweraliikirivu nzirawo ne ŋŋamba oba yalidde ki oba kati